aye ng'ebyo Musa tabikukobyeko. Musa takeetegeera. Musa ali awo obwongo bwe bwesiba buti. Ne bw'otuuka yali embeera gye yalinga mu ng'oliwo oba n'alanga yakyuka Musa. Takuleetera omusaadde okwekola ekizibu. Mu butuufu ng'oli kwogera ebigambo Musa by'atakoze ki? Oba oli kulimba. Mu bumpimpi ebigambo by'okozesa nga byakulimba bw'oba obikozesa sooka okakasa nti bisanusa ono bw'oli kulimbisa. Nga bwe kyakunkyo ne batabagana memayi ne bamala ne beewayira bye baabitamu okuba nga muliramu okutabagana bajja kukwenda ino anti Musa abbe oyegezi wallahi ebyo tabimukobako. Muidukire ekyafaayo kya Nabi Ibrahim alayhi salaam bwe yagemebwa ne mukyala we Saara kabaka n'abuuza Ibrahim ndi ku kitamu bufunze okubona nti lirwo batolimbye oli mu kulongoosa hagati w'abantu. Abuuza Ibrahim nti ono omweta otya? Ibrahim yakoba ki? Yakoba atya? Yakoba ati mwannyinaze. Ayi Ibrahim yali mwannyina wa Saara? Yali Iva. Ayi Ibrahim yakoba ati kiki? Lwaki yakoba ati mwannyinaze? Yasooka kutegeera bigendera bya mwami ono nti ali kweyendeza ani? Omukyalo. Kati nga Ibrahim aidi nti baliku obukuumi bwa Allah azira nsuli yona yona. Mu mbeera eyo nga bw'akoba ati mukyala wange automatically Ibrahim yali ajja kubanga tusobola kutwala mukamwino ate nga ali mu luliri lulala oluniiwe emirembe tukola ki? Oteekwa kumuyita oba kumusigira mu ikomera lubeerera. Kati Ibrahim yamanya ati nze kanifuule mukoirume we. Kuba bw'ategeera nti Saara mwana tegeeza nti ajja kuba yiba wa Saara iwobe muko nga bagazira ki? Kuzibu. Ibrahim yakoze ekigambo ekyo kulongoosa wakati waabwe batatuusibwako ki? Bulabe. Era ebyayirira tini kyenenze mu kyafaayo ebyayirira tibyenenze mu biidi mubabiwulirako. Musaade bwe yali kabaka bwe yali ayenda okola byayenda okola Saara naki Allah n'alemesa embeera eyo. Ayi kyenenzeeyo Ibrahim yayogera ekigambo ekitali kiki? Ekitali kituufu kyabulimba. Wabula ate nga bwe weetooloola mu nsomesa ey'Obusiraamu entuufu eno kabiri ate kiba kiki? Kubanga al-muslimu akhul muslim. Omusiraamu muganda wa musiraamu mwino. Oluganda olwo olw'Obusiraamu otayi wa musaayi. Kati Ibrahim bw'akoba ati mwannyinaze komaawo omala kumubuuza nti mwana ko Musiraamu oba mwana ko musaayi? Ayi teyakimubuuza. Tegeeza yalimba ayi ng'ate olwedde kyayogere kiki? Nabwe kitonere mu kutabaganya osobola okulimba ayi nga kyoli toganya ekiri mu mutima gw'onoowaire nga tali ekikola ki? Omusulaahi awayogera tubikirize kuba bize mu kulongoosa bumugo bwaife obutuleetera okwawukana naki? Libane. Hadithi eyindi islaahi baina nnaasi ng'eraga bukulu bwa kulongoosa wakati mu bantu abaawukanye. Nabi sallallahu alayhi wasallam atukoba nti emiryango gy'ejjana tuftahu gigulwawo yawmu ithinain wa yawmu alhamis. Buli lwa bbalaza n'olwokuna emiryango egy'ejjana gikola ki? Onogeyindi emiryango gy'ejjana gikola ki? Gigulwawo. Olwo malayika daatwala emirimu gy'abaana Adamu. Kitegeeza nti buli lwa bbalaza malayika ditwala emirimu gye egyakolebwa okuva olwokuna paka ku lw'ebbalaza. Kati ate n'olwokuna kayi malayika daatwala emirimu egikolebwa okuva olw'ebbalaza paka olwokumeka paka olwokuna nga dikyuka mu kiseera kya salaatu al asr munakweda imeka dino ditwala dino diidi. Kati Nabi sallallahu alayhi wasallam akoba nti Allah asonyiwa abantu beene emirimu egireeteibwa emirungi abasonyiwa bona bona singa babanga babayitibwa mugayitikaku. Bw'oba oli wano ng'okola emirimu emirungi leero lwakutaano ibyo byatwalibwa. Bw'obanga tewatayire mu shiriki Allah yakusonyiwe emirimu gye emirungi gyona gyona gyewakoze eki? Gyewakoze. Bw'oba wataa mu shiriki Allah yagirobye olwaibwe era twakawulira okugira mulimu mulungi. Kati atukoba nti okutoola kw'abantu babiri yakozesa ekigambo rajula ayi nga kitegeeza abantu ki basaada bonka. Abantu bameka? Babiri.
kana bainahu wa baina akhihi shahna ngono omwami ono noono emirimu gigira okutwalibwa nga balina obutagemagana basobola okuba omwami ku mwami oba omukyala ku mukyala oba omukyala ku mwami bityo singa abantu ababiri muba n'obutagemagana netufiireyo nani yabuleese aye nga buliwo tibuli kuvaawo mukyawagaine kyenda kumubona tonkobera bwasayira muzikiti gule nja mugule ebyo nga nebiriwo abantu abafaana batya ababiri abalina endawukana ezo Allah tabaraka wataala akuba malayika nti unzuru hadhaini hatta yastalha aba ababiri musooke muleke emirimu gyabwe yakibakibasonyiire mpaka nga boona bensonyiire gayikasonyiwageni ezenakule abali wano abasiraamu bwoba olina omuntu gwotagemagana naye mimirimu eyo gyemuwangaalira ng'ayoosa aliswala buli lunaku 5 nisuuna nga koditayire oyinza okuba oli mu bantu abalamu bwakuntungira mulimu gwonna gwonna oyinza n'okweyagaana nga oli gwowalantana naye tiyeesaalira iyo waba nga oli kufiirwa nnyo kuba oli kumala ebiseera waasaala aye nga olw'okuba olwo byokugemagana n'ole musonyiwagale emirimu gyo gyolikola Allah takola ki tagiikiriza wayagaana nga oli kulamulwako ng'omuntu atasaala awo kiba kitukaka okuba nga tutaye ebirowoozo mu kusonyiwagana nga tusinziira mu maka gaife omwami soni wa mukyalawo omukyala soni wa balo omwami soni wa omwanawo mutyo mutambule ku level paka ku mirimu paka mu mikwano tusobole okugamulwa mu mirimu gyeffe tukola emirungi ku nsi ate ne ku kiyama Allah atuwa empeera ennungi y'okusonyiwagana waliwo omumanyi mulala yakoba ebigambo bino mu bukulu obw'okutabaganya abantu abalala yayogera ebigambo bino nti ma khutuwatu ahabbu ila Allahi azza wa jalla tutambula entambula aye wazira lutambula muntu lwatambula mu nsi muno nga Allah alwenda ino min khutuwat fi islahi dhati albayt okusinga olutambula lwotambula ng'oli kujja wagundi oli kujja ku kyalo gundi kulongoosa abantu abatali kugemagana buli lwotambula lugendo oba lumpi oba luwanvu oba otambuliza motoka oba bigero oba piki oba ki olutambula olwo nga luli mu kujja kutabaganya abantu batali kugemagana ezira lutambula lwendebwa wa Allah kusinga kiba kiraga obukulu obw'okugemagana era kiraga obubi obw'okwawukana kubanga onaali kutaawa embeera egemaganya abantu amusuuse nti olutambula luno lugasa okuba olwaki olwapeeso ebyenfuna bitulina bingi bitwenda otaamu esente tugaziye aye kino ekyenfuna kinene tukirowooza sobola n'okuba nga woli kujja tuyetaga sente tutambulawo butambula aye wakibimanira biseera batawaani bayoboona olw'okuba ewuwo birungi aye singa kintuuka ewuwo olikootana nani alina mba bino nga toli kutereera kitegeeza nti bwe kibeewuwo kekyawa bwe kibeewa mwino n'okingiramu nga niwe ensonga olutambula olwo mutuukuusa n'okuwanyibwa abantu abaira ab'omukwano okwawukana wallahi kiino ova obona nti Allah mu bintu byeyayikiriza mulimu omukyala sole mulimu omwami okutalako omukyala singa embeera eba etuuse ku leva eyo aye mu bigambo sole mu mulimu ogwo oba mu kikolwa ekyo nabbi hadithi etukoba hadithi lkudusi nabbi atukoba nti abghadu lhalali inda Allahi altalaq nti ekintu ekisinga kabiri kunyiiza Allah nga ate kiyigirizibwa n'omusaadha okutalaka mukyala lwaki embeera gye mubaamu nga muli walala mu mukwano bwe bukyakuntu neevaawo ngaayo ekiri kugitolawo kyona kirala bulala luyisi oba bibiri oba kati omuntu alwanagana n'okutereeza embeera ey'ababiri basigale walala ateeka okuba wakeeyo eyo weebuuze singa nino mubibona mu mbeera egenda weekufu so tugezeeko ino okutaamu amaanyi mu kutabaganya abantu abaawukanye oba okulwanagana n'ebintu ebiyinza okuleeta abantu okwawukana ebiseera ebisinga ekituleetera okwawukana abantu kwewanika kwenda kubafuula babitiibwa kwefuula babitiibwa kamba bwe kigambo ekyomubaka sallallahu alaihi wasallam ekiyinza okutuyamba okuba n'ebitiibwa nga ekitubise mu bantu kibalowooza kubanga buli lwe tulenda bitiibwa tuleetera okwawukana n'abatali kubituwa
era tutabuka mu ŋŋanda mu families mu maka abantu baawukana lwetu n'ebindi kyabatampa kitiibwa omuntu atampa kitiibwa aba ajaje niwe oliko n'esente mu family nanze bano abatanze nina esente kayina zende nfukamiriyemu balina okuŋŋondera tuwabanga ekyo kyoyenda oyenda kwewanika oyenda omuntu waba alina kyali kukwendaku abiteena ati ng'olowooza oti ekyo n'ekitiibwa ekivaamu nga balina bakola kutulaga afe n'esente afe n'obukungu akola kwenda kwewanika olwo ekyo kyokola ki kyoyenda ebitiibwa tubifuna tuti nabbi sallallahu alaihi wasallama akoba nti ma zaada allahu abdan biafwi illa izza afu n'omuntu okugema ekintu n'obwikaika kusaasira buli lwoba mwikaikamu mwetowaze mukwata mpola musonyiyi musaasizi koba olina amaani gatya koba olina esente zitya koba niwo mukulumbaino aye ng'olina ekitendo ekyo ezira kyofuna okutolaku allah kwongera kati ife twende ebitiibwa tubifune mu maanyi omukyala tali kufukamira oyenda kumusamba mwafukamira kitegeeza nti tayita kufukamira bw'oba oyenda kufukamirira eriyo kyoteeka okukola mere nakola ki kubanga yena muntu n'ebindi ebifaananyi nebyo abaana betulina bwewaka ogalowooza oti okukeeraku nti okuba abaana munamuse oti nekireetera abaana okugondera bakulamuse galio byoteeka okukola abaana bano bakulamuse automatically nga wagenda kuba nti mukole kimukole kiringa bwetutera okutegeezebwa bulido nti bwoba ova waka sobola bwoba ova ku mulimu ng'oli kulayo waka oyinza okuyibwa nanga ebya bulido aye omukyala wo n'abaana ebiseera ebisinga tiriikoba nti atakikola nti tiimwani kiki okunyinza enyinza okuba tikikola aye mbikuleetera ekisaana okukolebwa okwenda abantu abo bakulowoozeeku ino bakugondere bakulabirire bakwanirize bakole ki iranga wakanaakamuera ali muwaire femu oba kikaabo oba muyembe oba kintu kyona kyona ira nakyo ngaokibeezi kubanga bo tibajja kumana kirimu ng'aba mwana ajja kulumuka akweyune akutoleku akaveera abe nga naalamula kuba yini ku kirimu era obona babalwanagana awo nalikwenda amutoleku nizenga baaba wabanga olwofunire otwairewo olukomera iwe n'abaana bo bwomba muzira abaana kale omukyala asobola okuba mukateni anti emizigo abaana ali kwesobola kayibwa ab'emizigo n'abasinga kwesobola kuba bakola muninga endala akyakatamezi mukaaga kuwaako batyantirootiyekuwa aye tutakuzanya takusaakirira kikyayiraga oba oyira ng'ali munumba wala akenye akubonera mu kateni oize n'akaveera kimwanguyira okusituka aida akunoneku akaveera aye bwoyira obwerere aida akubende era akulinda bulindi oyingire mu numba kitegeeza nti wetaireku olukomera omuntu ono obutayigayire kyendigezaako okusibaano mu kutabaganya nti byona byona bikola mu maka aye tutawe embeera kola esente tanje mukatale kireetera n'abakyala bano okututyamaku balowoozesa ensi nti naabatulabirira waka balowoozesa abaana nti naabatulabirira waka kyabatuuka kukwewala ng'abaana tebayidde nti niwe osasula fiizi ng'abaana tebayidde nti niwe ogula emirikibano ng'abaana tebayidde nti niwe obawedde akabalagala ku ssomero lwaki niwe okola mulimu gwa kugenya mukyala wo sente mu kisenge niwe ogibona likimato leero onaabanga ogolola kati ng'abaana bananzira sente bulungi aye maama w'abaana ali kulamula ku sente do aye baba we mwazira sente nze ndikuwa kudange abakyala yetutuukya ku baana omwana yawangala nga yiri nti baba takola ki tatuwa maama n'atuwa ndigeza okusika nti ebireeta okutabagana n'ebyo n'okwawukana n'ebyo niwooleese okwawukana n'abaana bo lwakubanga oli kunooberera ebintu olowooza otikuisa wansi waloba kubikola wabirekera mukyala yabanga naakoze eki ku masomero mukigi bulungi nti ebayo vidi ebayo meetings omusaadde ayinza okubatiza biwejja vidi biwejja meeting eri biwejja oba oba n'abakyala n'abasinga abamu ntekedde esomero
era kyayaganibwa nti ku isomero bagulira nti maama w'omwana namulabirira miitingi naida fiiti naida mwana bawumire naida iwe oli bize obona nga ebyo byakimoomofu nze nsigale mukujja kutunona abaana ku isomero okubatwala nze nonyese oba otayirewo olukomera nti ojja kutaayo embeera ey'obutakemagana abaana. So waliwo ebintu byetuteeka okukola nga biri otuse binoomoofu aye nga bebireetera okugemagana n'abantu baife waka n'abantu baife kulimu. Bw'oba oli mukozi soli ngaokozesa abantu emirimu gye bakola niwo wagitandikawo, lwaki obona nga tosaana kugikola? Kandeeta ekyokuboneraku, nze mpangaalire mu kutunda mmere, nze namanya nti restaurant ebaamu okufumba, kusiimuula ebintu webalira, kusiimuula ku ntebe, kubonaza ebintu by'amaanyi, n'ataawo omulimu ogwo. Nani yankoba atugiteewo? Nze neekoba, ndowooza Allah akintu. Bati bwe mpandiika iwe noono, lwaki ndowooza nti niimwe omuteeko okukola ebyo bye tuteeka? Kireetawo endawukana n'abakozi. Gwe bukeere ku nkyo, jja mu sowaani dinaaza. Niumwe emirimu, waire bano basasula. Bakubone ng'oli kudinaaza. Kitegeeza nti bajja kukwenda nti olaze nti oyenda omulimu gwo tobanooma nti kuba n'abateeko okukola. Ninga n'abaayo embeera yona yona baba ida kwogerezaganya niigwe mu bulungi. Bw'otaakikole bajja kulaga ojja kuba obalaze nti obanooma. Ekitegeeza bo kye bakola kya bunoomoofu era tegajja kubaawo ngemagana yonna ki nabo. Era nekyo kyoyagaana ng'oli kubyongerako nga kati mwena abyenaabize kuba baide tokola ki toyenda, mwena ageejiire kuba baide toyenda. Aye weraga nti okikola nga neeyembeere kalikola kubaawo. Ekitegeeza okwawukana bwe kunaayenda okulidawo mu ekyo ngati bananze era kyetusobola kwekolera wano ayenda okola akola atenda atye ate baidi okola ki sobola. Eriyo ebintu bye tunoomerera byaleetawo endawukana mu mirimu ni mu maka ni mu buwangaazi bwaife, so nga bwe tubikola bireetawo okumagana. Hadithi eyenda okuba oti neesembayo mu kwawukana Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba nti la yahillu, tikisaana eri musiraamu okuba ng'asenguka muganda we musiraamu okumala enaku mmeka, okuswika enaku 3 fawqa salaati layali, okuswika enaku mmeka 3 ayinza kukola nzerumu. Hadithi ewama emala enkuba enzerumu Nabbi akoba wa khairuhuma nti abo abooluganda oba ab'omukwana ababiri abaawukaire okumala enaku 3 asinga bulungi mu bo alladhi yabda salaam, mu kwawukana okwo ajja okusinga okuba owa bbeeyi maiso ga Allah n'oyo ajja okutandika kumuyinamu salaamu. Oba irombonanga obitamule toyenda nkwagaane toyenda twagaanane nakutama oyeye pankabiki enda zeena nakitegeera nti kati kuife twendi ajja okusinga okuba omulungi ewa Allah n'oyo ajja kuba ati omali kuma lusalaamu aleikum mba amaze okutaawo ki. Nze nina muganda wange twayawukana mu era okuyibakobera binaabandi kumubaawo ensonga etegeerekeka nga ye yali mu kyama nze nali omukulu genda kuwayo ebyapa ayi kitwe bwe kiri ku nnyumba ya Allah. Twatwala ekiseera nga tuli walala aye nga omuzikiti malala gonna okutugaita ali bakuda muzikiti gungi ebiseera ebyo aba haji naidi ebyo ebiseera nga muzikiti malala waseeka ozera muzikiti nga yenteeka okujayo naye ateeka okukola kati nga tulina okwagaana namuntu aye nga firimu ebaawo. Ekiseera kyatuuka mwene yangema bugemi mukono ngaye tubaye tumanagaine bulungi nga n'abantu batwedi nti tukagemagana. Ekyatwawula kyali kyalwatu lusana mukulu yanfuna bitontolo era buli lwendukira kintu ekyo nanga. So bintu bino Nabbi byatukuba Allah lwakuba bikaali kituuka aye babyetukakoli linda omukyala lwalinoba muofune yamukuyikiza niwe omukyala linda omwami lwali kugoba muofune yamugonza akuli
lina lwo bali kugoba ku mulimu omuntu ayingire weri mukama we kubakimira oli kubuti ebintu ebina byona bitali kutuuka kyova toyigi bunene bwabyo ayinga katumalirize obulire mboneko oti gwomusoma wano n'obwo lwakikadiri muligire aliwo kyebeeta min adadi isilah idi oba kisoboka kito obubiro solo wire kumala oba tukoma bumala empisa mudimu kumpisa edituyamba okukola tekiko okusoma unoni musomo gwona muyamba aye engeri gyentatera kuba wano kangibawe ekisooka an yakhilisa niya bwoba ojja okola okulongoosa okutabaganya abantu abali kwawukana indikira ekibaire mu aya waman yafalu dhalika butigaa marudwatillah niyawo wetuli kati mu kulongoosa mu kutabaganya abantu abawukaine niyayo erina kubaawo ngeri olikukikola lwani ekyo nekisooka kyembakubye nti abatabaganya abantu ne batatabagana ebiseera ebisinga niyadeoba kubindi ova obona nti amalaga abaawo bigwo bagana nemala okutabagana kakola ki wabaawo obeera kwalobobaawo ensonga eyokubiri an yataharra al adil nokuba nti ofaayo nyo okuba n'obwenkanya iwe oli kwingira mu bantu ababiri abatali gemagana otayogera ku nyungi dhulumu buli az'amaanyi nga bujja kwongera kubasinga nkire kyetwogere kuwale nti bw'oba alimba mu kutabaganya abantu limba ekintu ng'ono gwoli kulimbisa ne bwakiwulira akutendereza buki kutendereza bwati musaaba oyo alina amagezi kati kyona kyetaaga mu obukugu tomala gagwawo obugwe twatukubye nti kiyigirizibwa oti ng'ovayo nakulimbaku olina kutenkanya obutakola bululu akuba nti an yakuna asuluhu mabuniya ala ilimi shar'i okulongoosa abantu abawukaine mu mpisa daako edituyamba okuba nti tukukolera nokuba nti ozimbira okulongoosako okutabaganya abantu ku mateeka ga busiraamu awo kitegeeza nti oba tuli musomi wa ddiini okutabaganya abantu sokwesonyiwa oba oyinza okuba omusaada nga allah yakuwa obwongo obulungi weyambise seeka omugye naye kuba otiseeka namba wetaaga ngaiteeka okole ki tina allah yakoba ati eno oyogera ebyobwongo allah yakoba ati mutabaganya abantu abo aye nga ekikulu mulina okubaamu okugoberera amateeka ga allah tabaraka wataala ensonga eyokuna la tataajjal fi hukmika otayanguyiriza kwekulamula kaikibino onaaba yakokoberesa wena wakola bubi kali onaaba ono yena akumanya ensonga ti kati ate iwuwenaawo nyowalesero nokola kino oba oli kulamula mangu wuliriza kati otandika okwingira mu nsonga daabwe mpola topapa kulamuliriza buli omu kyakoze eki buli omu kyayogeire ikhtiyari lwakti lmunasib lisulhi baina almutakhasimain okulonda akaseera akasaana okusinziira ku bwoli kujja okutabaganya looni ayo akaseera abantu bano bakozi weekend tibakola jakubatayiira kayota banonya ku mirimu kaseera kazi wena ndi bize tunayiramu wena ndi bize batayiminge mu kaseera akalungi owulira nti kaidembe bazira biri kubasumbuwa mu mbeera yaabwe n'embeera yo awo ingirewo obe nga bakuba otyenki omutuddaku eyo osobola okuba nga tuba nekitwogera ku nsonga eyo ensonga esembayo kudemba sengetere wano atalafufu fil ibara okuba nti wekenenya okunjogera gyo statements ozokola otamala gayo obuyiwe weena oyinza okuvaawo ng'ofuuse kizibukayimubo zelumu ukaliiraire okutabaganya kufamire ayali mukwano gwamunefoowo mu bigambo ebyo yayogera yagiza kulusayira wati abano okusinzirako ono nze mbonaye nga ino yasubiyayogera ekigambo kinene wallahi billah okuva naawo twamuyikaikanya muntegeera tona kitwamukyawa aliwo mulamu naseeka mwene aye yalagira yala nti yayidye ng'ono amukobya ati iwe idi okoba oti kati ebigambo byofulumya byetegereze tofulumya lwakubona omukwano gwo bifulumye mu kukola ki
tabaganye. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abe nga alongoosa emitima gyaffe okugitoola mu enkwe, fitina n'okuyibirira n'obunanfuusi n'obukunkanya, alongoose embeera zaffe ne baganda baffe. Nsaba Allah tabaraka wa taala abe nga akkiriza ebiweebwa. Bano ebyo ne bigambo byensoboire okuba nga mbayigusaako, era nsaba Allah abe nga abeekisa. Assalamu alaikum.